Asa kavuyo kamala wakazao kuyimbi munafe Big Eye yaze. Big Eye mbakulisaayo ne kusaasira mwebale kuona emigge gyali gigenda bakubwa mu lumbe lwa tata wa Walukagga. Walukagga musasiddeko olw'okufiirwa muzadde we. Big Eye wakola ensobi wavaayo ate n'okaabaawo kati wali okaabira ki? Oba njagala mbabuulire ekintu kimu ne Bebekulu yakyogerako n'abagamba kiki ekibatwala mu bantu bwe batyo. Buli lw'osalangawo okunoonya obugagga ogenda kuva mu levo y'abantu b'oliko ne bwe kiba mu famire kyeraga kasita ogula emmotoka mukulu we afulumamu ekigambo n'okyewuunya nga buli gyakisirikidde onoomanya nti wamuleka dda. Kusaasira olina emmotoka miliyoni 5 abantu boogenda mbasuze enjala. Singa walinnya takisi kyali kalekaleko abantu bakulaba ng'oyingira. Omuntu alina mwana talina ssente zitwala mwana ku ssomero mwavu ate yalowooza gavumenti gye wagijja yakoleeta ye mwavu sojja munenya kuba buli omu alina endowooza. Kati ekibuuzo kibeera kimu ki ekyabatwala kuzika kwa mama tata wa Walukagga nze ate agenda omulambo gwasigala kungulu. Lwaki temwagenda ewoolanya? Ewoolanya ani yakubye abantu kibooko? Era Bobi Wine yabasinze kubanga Bobi Wine yamanya nti singa anaagenda n'abakungu ba gavumenti nga gye bali ndowooza ne bamugamba bakama abe nti gwe jangu nkya kubanga ebyobufuzi kazannyo kebazannyira ku banaku emisana ekiro babeera bonna. Yagenda nkeera kitegeeza Bobi Wine abasinze amagezi yeewoolanya yagenze nkeera kubanga abali mu gavumenti si levoze ne abantu be badde bajja kiraba bubi okutuula n'aba gavumenti nga tewali kavuyo. Kati mmwe ne mwagala muyimuke mugende ne Big Eye ne musuukunda emitwe n'akabina ne mugenda wa mulumbe mwefuula abagala okuzikira ku Walukagga. Kaba bakube ate ne wala bajjamu amaaso. Ekyokubiri Big Eye bw'oba wayingira ebintu by'NRM n'ebirala ebiringa ebyo toddamu kukaaba kubanga wagenda okola otya wagenda omanyi. Abantu ba bulijjo weewala ebivulu byabwe. Weewala ebivulu gye bayinza okukasukira obujupa. Funa engeri gy'okolewa Muhangi, funa engeri gy'okolewa Autospa, Kalasimesi buli lwakosa twakola. Gyali eri ku Fusion Autospa. Ebifo nga Tavani Woods wali waggulu gye waliwo omukwano gwange bamuyita gundi Kose. Waliwo Kasalobo atereka Bizoni Nansana. Waliwo ebifo gye batasobola kukasukira kacupa. Waliwo ono mukwano gwange bamuyita Bruce Bakasta ateeka wano ku gundi bagita Vegas Chirawutu. Awo tebayinza kukuba kacupa. Waliwo ebifo mu Kampala naye weewala essozi emityana weewala essozi gye bagenda okukasukira obucupa bajja kujjamu amaaso. Abantu sigamba nti baakoowa Museveni oba baagala nnyo Bobi Wine. Omuntu bw'ayavuwala afuuka nsolo. Kati abaalowooza ssente ze gwazirina abaalowooza ssente z'omwana gwe gwazirina buli omwavu lwakulaba ng'ovuga emmotoka ey'ebbeeyi alowooza ssente z'abaana be gwazirina gwe otulidde emikisa gye ate alina kyafiirwa kubanga abakkuba bonna singa obatuuzaawo n'obabuuza tebalina nsonga lwaki bakkuba ate tebalina nsonga lwaki tebakkuba. Whistleblowers Association Uganda obadde okimanyi nti osobola okuloopa ekigenda mu maaso mu nsi yo mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa. Amawanga ge twegomba era ge twagala Uganda efaanane bw'abaawo ensonga tebakoma bukomi kugipostinga ku social media buli omu n'akomaawo kubanga social media tekuli mateeka. Oyinza okulaba ekintu ekibi n'okipostinga n'onakipostinga ne kubanga tekigenze mu mikono mituufu tekijja kuba na mirandira kugasa nsi ebbanga nga liyise. Ebimu tebibaako bukakafu. Naye waliwo omwami bamuyita Musa Majoba yazze n'antukira nga Dr. Tiamali. Lwaki bannayuganda tubaguze endowooza y'okuloopanga ebigenda mu maaso obubi mu nsi yaabwe? Ngenda kwongera okubaleetera omusajja oba omwami olwo kubanga wakuvunaanyizibwa ate bangi. Waliwo obuyaayi obugenda mu maaso mu nsi yaffe. Wabawo ebitatambula bulungi mu saaviisi mu gavumenti bitundu byaffe nga bikulaakulanya ensi singa biba bikoleddwako bulungi kyokka nga bigizze emabega bweba nga tebikwatiddwa bulungi. Loopa ekigenda mu maaso mu nsi ekitali kirungi mu ba Whistleblowers Association Uganda. Beera n'obuvunaanyizibwa ku nsi yo ebintu birinnye ebbeeyi gavumenti gisse kunninga eveeyo etunnyonnyole lwaki birinnye ebbeeyi mu ngeri ey'ekintu kikulu oba ey'ekiyivu kubanga okwevumira ku social media n'okuddayo okwemulugunyiza eyo tekigenda tugasa. Ensi ezaakulaakulanye zivaayo
mu ngeri ey'ekiivu, si mu kuvuma, si mu kunenya, si mu byabufuzi, wabula abali ku ludda oluvuganya n'abali ku ludda lwa gavumenti bonna ne bakwatamu okulaba nga embeera bwe beeyimuse mu ggwanga lyabwe bayambagana. Ekyokubiri, lwaki ensi yaffe ogisanga nga enguudo ezandibaddeko basudde Paulo Kafeero eri Wamala ziriko Albert Kuuku nga ziriko n'abantu be tutamanyi abaafedda? Lwaki enguudo ezo tezibbulwamu mannya gaffe? Bw'oba oliranye eddwaliro lya gavumenti nga babba eddagala lya gavumenti, lwaki toyogera n'oloopa okusinga bonaagenda ku social media okayanira okwata obulwa obuyambi? Whistleblowers Association asaaba firimbi ye Musa Majoba enda basizawo enamba ye omutapingirako ku WhatsApp n'oyogerako naye netulaba nga tusobola okuzimba eggwanga lyaffe. Saagala tweyisenga babodaboda nti buli kimu kuba wa boda omutomera ng'ali mu nsobi ne bakuŋŋaana nga ataano ne bakwokyera emmotoka naawe ne bakugjamu amaaso. Tebategedde ensonga, tebategedde ani ali mu nsobi, tebataasiza gwe bakubye, wala bo bafa kwani munnabe gwe batomedde. Tetujja kukulaakulana kutuuka Dubai gye twegomba oba America. Whistleblowers Association nja kwongera bingi obibagamba wala ekyo kikubeera embwongo obwo. Kati bw'otandika okutambulira mbulamu bw'abantu abalinga abatujju, gwe olina kyofiirwa, bo tebalina kye bafiirwa. Kiringa okuyomba ne malaaya. Malaaya tatya kukunama, tatya kujjamu mpale, tatya kuwemula, kyokka ate gwe olina kyofiirwa. Kakati mu mbeera eyo okuziika kwa mwami kwa matata wa Olukaga kuveeko, genda kukwolanya. N'omukungu wa gavumenti omulala bwafa jangu, nange bwenfa jangu kubanga tuli mu leveegi, naabo baveeko. Abantu bazibu eri mu kusoma bakulembeze le bayiga abali ku gavumenti n'abali ku opposition kwe kusoma abantu. Kasita osoma mayindi y'abantu kambawo ekyokulabirako. Abaana abo mubalaba ba Muna ndi Derek bagenda okujja n'okukoma mu Uganda nga balina following, nga Muna ateekayo video mu sekondi 10 ng'erina views emitwalo egi. Wewereza olunaku ng'eri mitwalo 20 kubanga yazinazinanga obuzinazina naddaddangamu ne yeesigasiiga ebintu. Kasita akola YouTube channel ne bamanya nti agenda kufunamu ssente. Kasita atandika okulanga home connect properties, kasita atandika okukola ebintu eby'amakulu, views ne zikendeera kubanga abantu tebaagala akulaakulana, baagala kaye akeerewe n'akyala ku TV 5 nga tebamuwadde 10 n'eki, oyo bamwagala. Yeekolera bwajja n'abalimba bakola ki? Bamwagala. Lumbuye bamwagala. Nene Lumbuye singa atandika okulanga abantu bakolagana nabo ne bamanya nti afunamu akasente, nga audience egenda. Kitegeeza nti toggwangamu maanyi bw'oba olina kyokola ekyamakulu, kyokka toddanga gyembo bantu bewavaamu kubanga abo abantu baba bafuuse balabe bo. Nze kizibu kati okuddamu okukola ku nkuuka. Enkuuka mbi, ekigunda kibi, si kibi, naye omuntu akuteegaawo n'ejjinja n'akugjamu eriiso. Yasasudde enkumi zeezi, yalowooza obulamu bwe Museveni kyekizibu, era yalowooza nti obuyinza obukyuka agenda gaggawala, toyinza mujjamu ekyo. Kati akulabanga mulabe we, ate gwe totegedde nti oli mulabe we. Muyige bannayuganda ate n'abantu mu nsi yonna bwe bato bwe bali, ne mu makanisa g'abalokole. Nze ndi mulokole, oli awo obujulizi emirundi egi nti nga yeepanka ye nga Mukama gwakolera ffe nga tatukolera mu kkanisa. Ate olwo mu bantu abatamidde abali ku lumbe, oli yazze ataddemu walagi we, obusungu bumulinnye, akula mu mmotoka Land Cruiser milioni 600, ojja weepanka ate enkyoka nange big eye mujagazaji badage big eye va mu embeera z'ekito. Bw'oba wasala eddiiro okuva mu bantu ba wansi vaayo n'ebivulu byabwe biveeko. Kubira Muhanji, kubira Buluusi, kubira Kasalobu, kubira Kalasimeso wa Autospa, kubira gundi oli Kose, wali ku tavani ogenda okole. Noonya ebifo ebiri corporate okole vamba akakyere. Kubira Kadoonya. Nze big eye kankuwa amagezi. Noonya shares ziri corporate. Look for corporate shows. Waliwo mukwano gwange w'oku Los Angeles bamuyita Kadoonya eri ekawempe. Mukubira ogenda okole bajja kukuba bucupa. Museveni amanyi bannayuganda kyava abafuze emyaka 3 mweji nebo mwekyanga muwoza mukadde naye abatwalaganya kubanga yabasoma obwongo n'amanyi omwavu alowooza atya, omugagga alowooza atya. Bobi Wine kyova olaba nti muganzi nnyo, yayiga enkola z'okutambulira mu bwongo bw'abantu abalemeddwa ensi. Ne Besigye bw'atyo nti bannabyabufuzi abali ku opposition bayiga engeri gye babuzaabuzaamu omuntu atalina renti, omuntu alemeddwa, omuntu abuliddwa omulimu, omuntu ayavuwadde, omuntu alina omulimu mu ggwanga lya Uganda ng'akeera kwekolera mirimu gye, talowooza na ku byabufuzi. N'ojja kwekanga nga buli muntu obulamu gwe butabukako alowooza opposition kyekyokuddamu. Kati abantu abalina endowooza eyo babulabe era obavangamu.
abantu ngabo balekere Suna Beni abasanyusa siwa byabufuzi kasaba kuba endongo nga atambula nene waliwe yamukondera emmotoka ebiseno ankube ekikonde kati omukono gumenyeke nga amulemeddeko amuguza fuluma nga awulira bakimususeeko kubanga abantu kasita bawera nga baavu bagenda vaamu obwavu n'ebikola by'ekyavu abagagga kasita bakuŋŋaana nga bali wamu bagenda vaamu ebikola by'ekigagga so tambuliranga mu bagagga abaavu bate nze Dr. Tiamali bano bemmanya bakira mu by'okugula n'okutunda ettaka n'amayumba bo beesigwa be batakusiba kiwani Connect Properties be bakuyunga ku maka gag'olubeererako ne gole naye ekibanja mpola kati beeyune munywanyi tusange ku office zaffe ku Kampala Road ku Mabirizi Complex ku mwaliro gw'omusanvu ne Nansana ku masitowa ku kizimbe okuli Opportunity Bank ku mwaliro gw'okubiri oba tukubire ku ssimu naawe osobola okufuuka landlord n'ekyapa kyo mu ngalo. Connect Properties.